Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tukulamusako yonna gy'osizira okubanga otulabira eno bagiyita There is Still Hope ne There is Still Hope 2 tishi ne testimony erimmwe abagezaako kugenda ku ssomero ne mulaba blackboard eziwerako ebirooto gye biri bagiyita Dreams and Visions yabako Bandura Jamil osobola okuba nga ate otufunira ddala kitundu kyakubiri kye tuyingiddemu. Mukama tukwebaza era twaniza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye buli alaba era awuliriza tumunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu netusabidde amiina. Kati olekyandikibwa ogala kinoonyeza Matayo I think essula aba ya 6 Yesu agamba ogendanga okusaba galangawo oluggi lwo. Close your doors. Kati abakitaputa mu mubiri bakugamba olina ogenda mu nnyumba yo weggalire osibewo. Mbu Yesu we yagamba era abasiraamu bakosa nnyo olunyiriri okubanga bagamba ani abagamba okuteekako ebyuma okutuwoganyiza nga ne Yesu yennyini yagamba mweggalire. We muba musaba mweggalire musabe kitaffe ali mu ggulu bwe kiri. Olulabi nalulabye soma tuli Matayo essula ya 6 ntandikidde ku lwa 5 agamba bw'ati agamba nti era bwe musabanga temubanga bannanfuusi kubanga baagala okusaba nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo era abantu babalabe. Mazima mbagamba nti bamaze bo okuweebwa empeera yaabwe. Olw'omukaaga agamba bw'ati naye ggwe bw'osabanga yingiranga mu kisenge munda omalenga okuggalawo oluggi olyoke osabe kitaawo ali mu kyama kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. kakati kyandikibwa ekyo abantu tebakitegeera. Ulira Yesu teyali ategeeza. Yesu yali akugamba ogendanga mu ssaala. Kitegedde kitegeera bulungi nnyo nga ogenza okusaba akyoba okola kiriwa weggalire. neggalire Okweggalira nti bino byonna obstruction ebibuzaabuza ebiyinza okubuzaabuza okukujja mu kusaba. Weggalire environment weggalire ebyemikwano funa engeri yonna wofuna space ne Katonda. Obstruction ogiteekebwe obyesonyiwe bisooka obireka ebyo okweggalira kwe baali bategeezaawo yali ayogerako omuntu ow'omunda aleme kufuna obstruction yonna ebimubuzaabuza byonna. teyagamba kugulu luggi luno. Kakati omusumba Kiganda mpuliriza atabukidde mwabawogana mu makyaki lwaki mutuleekaanira musaba sebo ne mukuba ebisenge ne mmalako abantu emirembe ku mizigo basiba bakugoba va wano senguko dda wano dda wali yagambye bannaye mubijjawo ebyo ebyokutuleekaanira. bw'osaba empola Yesu taahuulire kyekibuuzo naye ne muwogana nti Yesu mara baba n'owogana sooka n'oteekamu n'amaanyi. mwabisomerawa wabijjawa ekyo kibuuzo. Kakati engeri gye sirina ansa ulira leka mukuwe akwebuulize ekibuuzo ekyo ate naawe omwanukule mu ngeri yo omanya wandikyusaamu ensaba olekere okuleekaana waliwo beweesitaza bwe kiri okimanyi osabira mu motoka mu takisi kisobokera ddala essaala neenoga neekwatayo ekwatirayo ddala nga nebakwetoolodde awo nga tebamanyi teri kyebategedde. Naye gwe ekigambo kusaba kwe kuwogana kilomita emu ne banga balina okuwulira baneiba bona mbagobako emizimu bonna gina okubavaako. Agambye oluusi tuwoganira Katonda nga tulowooza tusaba. Kanaawe Yesu agamba tuboggolere emizimu si bantu. Kale emizimu ogiboggole n'oba toli kwogera mizimu oyogera ne Katonda naye n'oboggolera
mulokole muwulirize tukomewo. Nzira kwani yakusumba yasooka okusumba gwe bakusomesa nti buli lwoba osaba olina okuwoggana ennyo Katonda asobole okuwulira. Ate naffe tetwagala kubuusa, tetwagala kumalako nnyo budde bungi, tulina ebirala byokwogerako bingi nnyo, nolwekyo tukuleka. Ayi Mukama Katonda tujja kyoli Yesu tugamba wayi mumuleke, tulina ebirala byokwogerako kasita Yesu awulira mumuleke. Mukama waffe yeebazibwe lwakuba nikisawundinga mu fane nsobola okubuuza kati singa obadde oyogera ne Kabaka Mutebi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era bw'oto bwe waliyogedde ayi Mutebi ayi abakusomesa abaasooka okusumba tebakwawulira mu ddi lw'olina okuwoggana ne ddi lw'otalina kuwoggana. Mukama waffe yeebazibwe kubanga bwe tuba tusaba waliwo lwe tuwoggana ddi bwe tuba tugoba emizimu tukola tutya. Bwe tuba tugoba emizimu baatugamba mukayuukire nga Setaani naye anaabaddukanga. Kati gwe ate byonna wabigatta lumu, lwoba okayuukira Setaani omuboggolera naye Katonda n'omutuukako naye n'omwambalira n'agamba ayi Mukama Katonda ng'onazze nnyo. Mukama waffe yeebazibwe naye nga mundaayo mwanange ne bw'otawoggana nnyo mundaayo olede mulimu simukaadi ekukonekitinga wakati wo neggulu. Simukaadi eyo bagita Holy Spirit bagiinstolingamu. Kiki ekibakubya kerere kiki naye nga mutuufu kankubuulire waliwo wekisukka abalokole bakisusa deriki omulokole ayinza okuba sawuti naye n'okakasa Mukama ompulira ye Mukama nange simanyi mbaleekaanira akwada example gezo jasoze kwano bakabaka b'okunsi we Buganda Ronald Muwenda Mutebi esooka y'amaaso ge ng'okubeeyo bikerere bakuyola buyuuzi ogera okuddamu wooti okutunula oli wabweru wa Bulange emmengo nga bakukasuse bweru kitegeera naye ffe abatamanyi kitaffe twabaki okumuleekaanira ekituwogganya kityo wadde tuli baana bwakubwatuka naye ate waliwo igwe buli saawa mazima tulina okweddako kituufu nno. ate tulina church zino zetwalokokera mu Holy Ghost Fire Ministries ezo bw'oba tosobola kubwatuka okyali mu busibe okyali muwambe bakugirayo ekyandikwa tuli baana baki bakubwatuka tuli baana bakubwatuka tutulika butulisi kati n'obijja ku church olina freedom kale okusobola obwatuka n'obitwala ewaka opangisa anzondi agera kugamunaye nezenkuba nzikozeeki ezikutonyiye ezogulamu funamu tukutuku otwale ebintu ogende zitojja kumala kubapangisa bange biki ebirembe gwatasasula mu budde gwoleekaana gwawoganira bana basasula omwaka osasula half month buli mwaka kitundu kya mwezi ekyo mwezi osasula mu kitundu naye landlord era n'okukkiriza nti gwezisinza ye mugagga omubuulira tofaayo ate landlord bugikyanga gwe nga nze landlord wo nga nkuguze wano ng'omuguze kati landlord wano oyinza olowooza wameka woba otunda wasobola okuba nga wameka ng'omubuuza nakuyinzaako omusajja embaala eyo wamunyumiza yagenda n'asoma ekyawandiikibwa bwe munaalinnyanga ekigere mugenda kutwalawo bawadde n'ayingira kibuga emmotoka y'abandi kwe yatandikira pulira yatandika ku kizimbe kalina batatandika gitwala ng'agikiriminga ngitute mu linnya lya Yesu eno ate baba n'amaloboozi abo ate kiki koti oda eriwa mu linnya erya Yesu yange wagamba we tunaalinnyanga otuwaddewo tugenda kulyawo nowona ne kalina yamu naye ogiridde najja ku motoka nga nyiniyo mwali gini yali eri awo muddemu asiriikiridde agiguzaawo emotoka agiguze eno ngitutte nya ekyawandiikibwa yavayo yamukuba empi yamulya bulimpi ngagenda okole bagula bati
mujagwa neddalu zisebo nange ndi mukkiriza ndimulokolere sebo sagula wetu yamuwawo empi anaddamu amagezi esebo yagenda ategedde ate yaddamu bisaba ebi n'agenda n'akola kati yali dirivalensi ye kyawandikwa yakitegera nti kituufu naye kirina enkola gyekikolamu tova eri na birowoozo n'otandika okkireiminga kati simanyi kizibu ekiri kufa abamu abalokole batuyigiriza bubi gye twalokokera kituufu nnyo batulagiza nti tulina kuwogana kuba bisenge kukaaba manyi kasooka ebisenge sitaani ayinza okuddukana gazi ekituuse wadde ayinza okuba yekwese mu kisenge bakubako ne mu kitanda wansi n'okubakubayo yonna mu bidomole kukaaba baneiba bonna ne bamalako ki emirembe eyali bagazza Kristo bamwetamu bamukuba bukuba nekitwa abalokole balalu saazi omwenda abamu bakomawo nale titwagala kuwumulamu tukere tukole naye omukazi awoggana nnyo okubeera example anti nga kale ekyolumu mwoyo ayinza okukireeta okuluŋŋamya naye buli lunaku akuwa ekyawandiikibwa bamukisa abo abayiganyizibwa kati muli kunjiganya ndi wamulira okuyiganyizibwa kwa mirundi egi waliwo kimanye era abantu abamu bayiganyizibwa ne balowooza bali bamukisa bamukisa nnyo abayiganyizibwa ku lwa Kristo nawe ndi ku lwa Kristo nsaba Kristo awo oyiganyizibwa lwa busiru bwo ignorance butamanya yekutawaanya uwo Kristo bwe yamalako abantu emirembe ate wali infact oluusi yegendanga mu nsozi eri neyeesabye kituufu yambuka ayagala n'asaba kyalireera nnyo awo mu bantu nti yakolako saala awo yajjanga kukola mirimu ya kitaawe bwe kiri kati n'agenda n'afunangayo obudde bwe ali mwemugaa bamukisa abayiganyizibwa olw'obutuukirivu nawe okusaba butuukirivu okuyiganyizibwa njagala okitegeere waliwo okuyiganyizibwa nga gwe okwereetedde nga nze nkunoonyeza yes kati bwoba oganira abantu ng'omazeeko emirembe ekiro ani aba aleese okuyiganyizibwa nze mba nkuleese kakati bwe bakubonyabonya Yesu tobimuyingizaamu anti nomugamba ntaase akusubira obeera n'amagezi yagakuwa naye kati ekizibu ekisembayo kyetusoosa ekisooka tetukisembyayo lwaki tomwebuuzangako okusooka mba nasooka mwebuuzaako infact naawe owulira muli omwoyo ng'akulumiriza mu kutandika ng'otandisa okubikola ebyokuwogana baneiba bwe kiri oya muli nga si kirungi naye sitaani atugesa n'agumya omutima gwo ne guguma agamba bajja senguka tuba n'okukkiriza okwo bajja vaawo nina oteekawo ekyoto kirina okunyooka obeera wawo oba nga gwerandiroodi tolina buzibu baleekanire bakitegeere naye oba ng'oli mupangisa muganda wange olina okubeeramu n'amagezi ag'obwakatonda tujja ne mukyaki ne tuba n'obujulizi neebaza Mukama baneiba bangobye naye Yesu gwensinza yampadde ewalala abamu obujulizi bufu buba bufu bagobedde anti tebaagala basabira mbadde nsaba nnyo mbamalako emirembe nemanye nti emizimu gye gibasumbuwa aye emizimu nagyo ojja n'omubiri togisobola gikukuba gwewe nobuuza abaana babase bakabona byabatume 17 bajja n'olugezigezi n'omuliro ne babatereeza mu layini mu linnya erya Yesu Pawulo wagigoba ne bakitaffe balagira mugende naye Pawulo tumutegeera bulungi Yesu yennyini gweyogerako tumutegeera naye mmwe baani kati ffe baana bakabona omanye baana bakabona bakuno baddala obwereere nga tebalina ngoye bakuba bali ne bakitegeera kakati nabo nabo baddayo nga bagamba bamukisa abayiganyizibwa olw'obutuukirivu nga nabo bagenda bagamba bamukisa abayiganyizibwa olw'obutuukirivu mutade ku mulimu gwa Katonda kale tukola emirimu gya Mukama ne bakukubirayo nga Katonda teyakutumye nola ne Mukama wabaddiridda wa ate yakutumye wabanga yakutumye ne bakukuba awo empeera olina
bani n'empeera naye takusuubira ate naawe okube sizaayo aba nga yakusindise ne bakubayo naye n'okuba awo maze okwesasula maze okusasula maze okwesasula awo tewaba so bannaffe abasaba nga mumalako bannammwe eddembe mweddeko bababuuzizza muddeyo gye mwalokokera eyo tebabayigiriza ddi lwe mulina okuwogana ddi lwe mulina okukambuwalira Katonda oba sitaani temubimanyi muli awo manyi wali abantu abalina ebikwate saala z'ebikwate ate ezo ziri dangerous nnyo za bulabe ekibaate kye tulina nti we feed from different sources tulya mu gundi ez'enjawulo tunywa mu nsula ez'enjawulo nofeedingako mu deliverance novaayo ogera mu evangelico naye novaayo ogera mu miracle naye n'otuukayo otuuka ekiseera ng'emmere egenda fuuka poisonous mu bulamu kye nagambye ne mukulya mulimu obutwa papasi ekigendererwa lwaki olya kati womala galya that food will become poisonous. Kituufu nnyo awo nkutegedde emmere eno nnungi naye ate weesukka efuuka obutwa mu bulamu kuba gweobadde omanyi obutwa buno obutta waliwo obutwa obw'emmere egaze eyonoonese ebeera poisonous beera bagita poisonous food ebeefuuso developinze enzymes ezitalina kubeera mu mubiri gwo okitegedde kati na wano we overfeed anyhow tumala galya ate ekizibu nti tososola nimondereeta binyobwa leeta muwogo sigwesembeta kasooli leeta bulesi olya buli kimu olubuto tolubalirira n'olufula kasasiro nogamba naye bannaayo ebinyeba nedda mundeke mukko pasita abulidde enjiri naye wano nedda wano kino kyenjagadde kamuwogo bakansimbe kamuwogo mbadde nnoonya carbohydrates bwe kiri so benzimba omuntu wange owaki sitaakyabere ow'omunda olya buli obuugi amata osanze abali mwana n'okafumisa oyingiramu bayingira bakagayingira n'owuli awali asatu naye n'oyingirayo omuyakula oba mu asatu n'oyi abali mu 14 naye n'otuukayo otuuka ekiseera muganda wange n'owunga tulangako abawunze balaba nga wera tezikyakola tonzijukiza oli yatambuza enjiri ku masannyalaze mweyanga beera ne bayibuli naseka ogenda tukola ebintu ebiri anuusual ebitali bya bulijjo bajjaga naye sisita yabaaki oba kiki bwali mu mwoyo wa nga wayafe nga zaanoba emu bagikutula yavaako dda kayegera nebanga egatta nejjako nejjako okitegedde nkitegedde olugale saawa nga nnya n'ofuluma obuliri n'olekamu omusajja novaamu mpira omweyanga mangende mu kyaki mu kanisa omwoyo mutukuvu anuŋŋamizza waliwo ekitatambula bulungi odda ku makya nti ate wasuzeewa ate kati ekyo nakyo obuuza nabadde mu maaso ga Katonda kwa Mukama embooko z'ofuna n'asirika tuuka omusajja ayagala gikwatako nja bwatyo bwayogera Mukama Katonda kwa Mukama asatu ndimu asatu ajja kaana naawe ajja sirika ajja noonyayo kageetu bwebeeramu asatu gw'owuliriramu amagezi osigazaamu misipi ebiri na vesiti engoye zonna nga yazitwala lwagenderamu tadda genda bbiri adda na lumu ogera wardrobe ate oyagala nakumanya ageranga zonna tolina budde buzooza oli mu bayibuli oli mu kusoma ajaganzitwale waddo anjolezeeko ate azizza tezidda byo byali muzigolola maama nze
ate otandika mukama sitaani akubya amaka gange ndaba mbadde nkunoonya buli agayi yenna yamuwayiriza agayi ignorance zaffe zonna tuzisimbye agayi atuta omwami wange mu linnya lya Yesu. Agayi naye ne Saala naye yalina obuzibu gweta omuwala omuleeta oti omanyi mulungi muto ale gwenyini osendasenda bbanga ati genaze nkukkiriza gendayo aye alomala ogamba agayi. Sometimes we must bear our own consequences. Tulina okubisitula. Bw'okolanga decisions enfu, bear your consequences at a certain point. Nabyo bitegeera. Kati Saala yatuuka esaa nga alina okubeyalinga kintu kye yakola ng'alina okigumira. Kati naawe otamanye kyakola Agayi ojja muwuliramu ajja mutegeera. Jawulira nti ne Isaac naye mugunda Isimayiri Mukama yali yamuwa omukisa. Kituufu nnyo. Okulowooza gwe last born mu bakazi gwe ddaawo ndi Saala mukusaba n'okusiiba beera kanisa nga tuweereza neglect your responsibility. Ate kanisa ezitagabana abafumbo mudde wako budde bugenzi ezo kanisa teziri mwoyo wa Katonda tezirimu. Musumba yayogedde nti mbagala 12 musumba atugambye atwagala muddayo 4 n'enkya mukeere ebyamaka gawe Mukama abiraba. Onedda abiraba naye abinkwasa ate mugondera abo abakulembera. Nange oli ye misite waka nina omugondera. Olina okumugondera. Bayibuli egamba etya mu Timotheo nti husbands submit. Kituufu. No, wives submit to your what? Your husbands. Ekyo yakiŋŋamba n'okugondera muki omwami wange oli wange bwe kiri twafuuka omubiri gumu ate gweyagala ngondere gwe ate oli bw'olina owotto ate tosobola okuntwala wanaagenda Mukama gyaleeta alabagamba ensonda eyo wekwata ensonda awo ovaawo nga Mukama akwadde ekyamagero tovaawo naye obusiru buli mu bantu abamu kakuwe tulina obusiru sometimes tusabaleta you neglect your family no show responsibility. Ayodde wa musoma nakuwa ensonda kakati akasonda kaako muli butoola kati Mukama saa kwerabira kituufu ku mirimu gy'omukoledde Mukama makaga kagenda shandalalala tofumbye ngati tubadde ku church nga tuweereza Mukama wabaddeyo service. Seek the first kingdom of God. Nze akulaba Asha abakebezi buli lunaku gwakebera anti ebirabo bibawaayo nze nno bibala gwe ennyumba yo oligikeberako ddi? Olina kusooka kukebera yiyo olabe ng'eri mu order osooka olowooze ku ndala ogende ku eri eyo weekulema eyo oyinza okuba oddagira bwereere ndikumala budde kati ekyo tetukimanyi kale bwatuzaabo kale Kristo bwe bulamu lyekkubo n'amazima akwetaaga ali ku mulyango awo ku mutima gwakukonkona ate asobole okukulungamya mu kusaba wonna yonna by'onooba okola. Mukama akuwa omukisa ng'oddamu ebigambo bino. Gamba ayi Yesu lwaleero lira ekigambo kyo ekikwatagana okusaba n'okwegayirira. Ayi Yesu banze mu maaso go gatuule n'akamwa kange obeere omulokozi era asaba olunnamye na mu buli kigambo kyonna kyonna okukola ya Yesu. Amen. Yo yagambye mbagamba nti tunoonye Mukama nga wakyayinza. Tunoonye Mukama n'amaanyi ge nga wakyayinza okulabika. Lino muno. Mukama neewuwa omunoonyezaayo bwe kiri tebagambangako nti mu kanisa mukka mwolina okunoonyeza ani? Mwolina okunoonyeza Mukama. Ate tosobola kunoonya Mukama nga you obey pastors and disobey your husband or your wife. Awo ba toli kunoonya Mukama, oli kunoonya muntu. Kituufu. So kunoonya Mukama kutandikira mu kisenge ekyo ne kufuluma
bwekiri wobanga bba omwa respect love your wife then neogenda ebweru pastor nga you obey them you love them awo oli kunoonya ki awo munoonyeza tulina abakazi wane ngwaŋŋuli emmekete abatanyigira mu nnoga afukamirira omusumba n'akikinala ku bbaawe nayimirira n'abanga omuti gw'essimu sigwa sabbuuni gwa sabbuuni gumenyeka mangu naye kati n'ogw'essimu gugwa abanga mutayimbwa gwennyini gano agasookawo ag'edda gano aguma aganene ba kugina emitayimbwa gy'ennaku zino migaati egyaleero migaati yo gwaleero gulawo ne gugooma ng'ogusudde busuzi wansi weza tutalina ebintu mu ggwanga muno ebiri oligiri tayimbwa gikaluba lino eggwanga lyetaaga saala naye nalyo lyatule buli ekiri muno kiringa kishukuli okuva mu maka ingira muzayafeesi muganda wange ebintu bitukulirira ebintu oligino era kwaka akagambo nti oligino gwe tokalabanga kwekali oligino kagambo naye si bintu akagambo ke kagambo oligino naye ngaekiri munda akugamba gezaako ojja kukakasa okitegeere nti kano akagambo kasobola n'okusiimuuka ne kavaawo eno si oligino kale tujja kuba nga tusukako wano tujja kuba nga tutandikira olunaku olw'enkya ku makya ng'ennaku zomwe zijja kubeera 16 omwezi gujja kuba gwa 2025 tujja kuba olunaku lwakubiri tujja kubeerawo wano ng'ate tubatwala mpola mpola but husband have bad behaviors on their wives. It's not one way. Owulira abasajja bakaba abakazi, owulira abakazi bakaba abasajja. Kakati bwe togamba husbands oba owa alina bad manners, not all. Bwe kiri not all. Manyi baagala okisiba ku muntu omu anti ekikere ekimu okigwa mu mazzi bagamba gana agakere omuli w'emmamba abeera omu kati onanyiga bino ebiri by'emmamba. You really make my day. Abakozesi abatukuvu kale mukama abawo omukisa abali ku TikTok aba YouTube tugenda kuba nga tukomekereza wano nja kubeera wano ekiro ate nga twogera ku birooto ebyenjawulo bye tugenda okuba twakumalizayo ebirooto bya muwogo okuloota muwogo twakomye mukumulya kakati twagala tulabe okuloota faamu ya muwogo kitegeeza ki n'ebirala bingi tujja kubeerawo ekiro bwe tunaba ku muwogo tujja kugenda kumutambuza ddembe okumuloota ategeeza ki ng'ozirunda ng'okola ki n'ebintu ebirala mpola mpola bw'alina ekibuuzo asobola okisindika ekikwatagana ku birooto oba osobola ogenda ku mukutu gwaffe Dreams and Visions n'oteekayo ekirooto kyo tujja sobola okuba nga ate tukijjayo tukyogereko saa mukaaga ogw'ekiro nja kubeerawo wano mpola mpola ate nga mbatwala kale TTV tubeerayo ndowooza lunaku lwankya okuba nga 22 tujja kubeera wano ne live stream okuva saawa 5 n'eddakiika 5 paka nga 25 naku 2 tujja kuba nga tukola live ku live mutubuulire kiri kiti eyo watuuse dda muggulu Gabudyeri ali ku ki tukubire ku serefi otulage ku mugga omulamu aida yatugamba so oyinza otusookayo muganda wange tumanya ebifaananyi byoyinza otulaga biyinza okuba nga ate bituwa motivation naffe ne tukweyungako mu maaso awo mu Kristo Yesu ogera bwoti ne weesikana mpaka yadde bakulese weegagamula ogamba owaage okimanyi bakuleka bati kabakawedde mu kituufu awo wetugenda olabira maaka awo ane ekanisa ejja kuba etwaliddwa kati obubi wickedness esooka ekole buli kati abantu bajja kuba tebalina kye batya okitegedde oba okulepinga abadde akulindira mu nsiko ajja kulinda wali mu station mu senta wennyini nga bamukubira n'enduulu nti mwana waffe oyo ye waffe oyo yaliko ogira nanga ati substitute yiko nze nzirako yiko kale dakiika emu ba TikTok bo bakyeyongerayo aba YouTube ndoza katukome wano mubeere bulungi ate era
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.